Kaawonawo olunaku olwo nga naye terumutumirwa mwana era ng'agulira ddala enda y'ente yonna awamu n'ebigere, newankubadde ng'awaka waliwo abantu 3 bokka. Ku lunaku lwennyini abakyala enkoko baagikwatanga mumwa batere bafumbe ebyenkya n'ebyemisana bye baalekanga baboobezza nga bagenda mu masinzizo. Miryango ena nga ku lunaku luno ejjula n'efuuwa era nga munda mwokya ng'ekyokero. Buli we watunulanga nga wamasaamasa ne langi z'engoye za ssekukkulu empya ez'abakyala. Bangi ku basomi bano bajja mu kkanisa kubanga guno gwe gwali omukolo ogukulembera okulya n'okunywa awamu n'okunyeenya ku galiba enjole. Ate abamu mu kkanisa baakwatirangamu n'ekisisimuka. Ku ssekukkulu eno omu ku bantu abajja mu kkanisa eno okusinza yali Ssebbirikkundi. Ssebbirikkundi ono kaali kasajja kannampiginya ng'amaaso gaakamyuka ng'endegeya era nga kaakutuka n'ekiwalaata eky'ekyami. Kaalina obuswiriri ng'obwengo ate nga ka bitege. Kaayogeranga kananaagira mu ddoboozi lyako eddene era nga bwe kaba mu kisenge ne kamala kwogera ng'ogamba nti omwami anaavaayo ddi ne mmulabako, naye nga kaavuddeyo ng'ojula kukayita kapakasi ka waka. Kaawonawo ne Ssebbirikkundi baali bamanyiganye nnyo naye nga baludde okulabagana anti baali tebalabaganangako okuva lwe baamaliriza bombi omusomo ogw'okweyatulira. Awo nno ssekukkulu eno yali muzaawula. Ssebbirikkundi ye omusomo yali yagutwazaako nnyo mu maaso kubanga yali asomye n'afuuka omusizi. Awo nno n'olutalo we lwagwirawo era yali alondeddwa okugenda okukwata emmundu naye obumpi bwe tebwamuganya kutuukira ddala ku kyoto. Kyokka eyo gye yakoma yali akoppyeyo ku Luzungu era bwe yadda baamufuula omukulu w'essomero. Mukyala wa Ssebbirikkundi ow'empeta yali azaalibwa ku Wabinogo okwo, mpozzi era ssekukkulu eyo kye baba bajja okugiriira eyo. Mukyala ono Gafuma yali azaalidde Ssebbirikkundi abaana 2 kyokka Ssebbirikkundi yalina abaana 4 abalala ebweru. Olwava mu kkanisa Kaawonawo n'agwa Ssebbirikkundi mu kifuba n'amulamusa nti, "Munnange ndaba ku ki?" Era yamusendasenda okulya naye ekyemisana. Okulya kwali kwa kyami nnyo anti kwaliko n'omupunga Dina gwe yaleeta oluvannyuma ng'abantu bonna bamaze okubwegera Lusumba. Ettooke nno lyali lulata newankubadde lyali liringa eryagala okuwunyamu. Ennyama abantu baagirya ne bagisindisa n'ebigere
era ku olwo baazibumbira yayiiya n'ag'okwetoolerako anti omanyi nti yeyeeterekera. Ssebbiririkundi yeegomba nnyo akalenzi kano kabaazibumbira mbu nga kalabika kalenzi kagonvu era nga kawombeefu nnyo. Era Ssebbiririkundi yawa munywanyi we amagezi akaana kano bakatwale mu ssomero. Kaawonawo yali akyapalappalanya mbu talina gy'anaakasuza, munne kwe kumugamba nti yiii ate nze wendi ndaba omwana owuwo ye wange. Awo kwe kutandika okubuulira kaawonawo emigaso egiri mu kuyigirizibwa mbu ng'omwana ayinza okuyiga Oluzungu n'afuuka omutaputa wa DC oba sinakindi ng'ayinza okufuuka omusawo. Era yamutegeeza nti bw'ataaweerere mwana anaaba ng'amusimidde entaana